Omuyizi attiddwa ye Issa Mwanda Muhamudu ng'ono yabadde mukulembeze w'abalenzi ku ssomero lya Bunalweni Primary School erisangibwa mu disitulikiti y'e Iganga. Ono okutuuka okumumiza ogw'enkomerero yakubiddwa abayizi banne okuliwira Byansi ow'ekibiina eky'omukaaga n'omulala gwe tutegeddeko erya Joshua oluvannyuma lw'okukuba mukwano gwabwe mu Juma babiri ng'atuuse kikeerezi ku ssomero ate n'agezaako okwebuzaabuza nga Juma Mukisa omu ku bayizi abaabaddewo bw'annyonnyola. Oluvannyuma lwa bano okukakkana ku munnaabwe ne bamukuba ng'ekyokuttale yaddusiddwa mu kalwaliro akaliraanyeewo okusobola okutaasa obulamu bwe naye ne kitasoboka. Akulira poliisi e Iganga Ndiita Nasiibu atuuseko ku ssomero lino erya Bunalweni Primary School naye tasanzeewo musomesa yenna nga bonna badduse dda era n'abayizi ababaddewo olulabye poliisi nabo ne bateekako kakokola tondeka nnyuma. Kabazadde b'omulambo basoose kwezooba kuguwaayo eri poliisi okugutwala gwekebejjebwe okutuusa DPC ono bw'abamatizza ne bakkiriza okuguwaayo. Kyokka abasabye obutakweka bujulizi bwonna okusobozesa amateeka okukola ogwago. Mu kiseera kino poliisi mu kitundu kino yatandise dda ogwayo ogw'okunoonyereza.